tajiwa illa ma yuhibbuhu, ajiwaako yekka gwayagala. Nolwekyo tusaana tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala atugabire olugaba ng'atuteekamu abo bayagala. Abaganda bange, ensonga gye tuliko eno enkulu ennyo, nyinza okugamba nti y'okutereeza enzikiriza. Enzikiriza yaffe tusaana buli kaseera tugikuume, tunoonyenga nnyo, tusale amagezi biki ebisobola okugyonoona, tubisembeze wala, kubanga yenna alituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'enzikiriza ye teyali ntuufu, wa muliro ate olubeerera. Omulundi gwaffe ogwayita tulina ayaati ze tujja okukoonako akatono n'omulundi guno okubajjukiza, ze twazimbirako omusomo gwaffe. Twagamba nti omusomo guno oyinza okugattira awamu nti gukwata ku nzikiriza, ate nga kyekituufu, naye gulimu ebitundutundu. Kati nga bw'onoogamba nti katusoma ku tawhiidi, bwe tuba tusoma ku tawhiidi ojja kusanga omuwalimu ng'atandise n'okumenyera emiteeko gya tawhiidi. Ate bwe tunaagamba nti aqiida, ate era ojja kiraba ng'atandise okuga nti awadde onoolaba ng'omusiraamu naye aqiida ye si yentuufu. Gye tujja bituukako insha Allah, Allah bw'aliba atukoledde enteekateeka, kubanga ojja kulabayo bajahamiya, abo bonna naye nga bagamba nti tuli basiraamu, basuufiya wa ghairu dhalika, naye awo tuba tusoma ku aqiida. Kakati ate ne tubeera nga tusoma ku shiriki nga kye twatandikako omulundi ogwayita. Lwakuba byonna ate saako yeemu, ekimu bwe kibulawo oyinza okuba nga ky'okoze si kyekituufu. Era bwe tunaaba tusoma ku shiriki ojja kulaba maaso gye tulaga ng'ate ne shiriki tumuteekuludde emiteeko. Ate waliyo omunene, ate waliyo omutono, ate waliwo ayeekwese, ate ne tudda ku munene yennyini, ate ne tumugamba ati ate n'omunene yennyini ate naye alimu emiteeko, ate shiriki mahabba, ate shiriki. Naye ng'olwaleero tukyakitwalidde wamu ku lw'okugezaako okuggyawo ebyo ebirabika nga abantu baffe babimanyiira nga balowooza si shiriki. Mu ayaati ze twakulembeza luli mwe mwali aya egamba inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushriku billah faqad dhalla dhalalan ba'ida wa man yushriku billah faqad iftara ithman 'azima. Aya ze twazisoma twandibadde tutuziddamu zivunula, naye olw'obwetaavu tuyinza okuvunulanga akatono, oba ne tujjamu ekyokuyiga kye tuyinza okujja mu aya eyo, kubanga tuba okuzivunula twazimala. Amakulu kye tujja mu aya eyo oba mu aya ezo bbiri, Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna alijjulukuka n'ava ku nsi kuno, nga bwe bajjulukuka ne tubaziika oba ne tutabeerayo ne babaziika, naye nga yakola ku shiriki mu mwaka gwa 8 n'abeera wakati awo wonna nga takola shiriki naye nga teyeenenya, Allah tagenda kumusonyiwa, agenda kuyingira muliro jahannama khalidan mukhallada, awatali kuvaamu. Lwaki? Yakola shiriki. Nolwekyo baganda bange twettanirenga nnyo okwenenya, tuyitirizenga nnyo okwenenya bwe tuba bakuwona. Kyetujje mu aya eyo mu bumpimpi ti Allah tagenda kusonyiwa muntu yenna alimutuukako nga yakola shiriki ate nga teyeenenyezza. Mu ayati ze twasoma mwe mwali ayati ezitulaga obutereevu nti yenna kaabaani nga yagenze mu maaso ga Allah nga yamugattako kaabe nga afaanana atya, Allah tagenda kumuddiramu. Wadde ne aya egitukulembeza ekikonyeeko n'atulaga ti kaabe nabbi, kababe bannabbi, kababe baani, Allah tagenda baddiramu. Era n'akitulaga lunye mu suratul An'am, twatandika ku aya nga ya 82 awo nga tugenda tulaga
Allah subhanahu wa ta'ala yagenda atulaga bannabbi be engeri gy'abaagalamu n'abasuusuuta n'abatulaga omuwendo gwabwe kwolwo yabamenya n'amannya naye wansi n'amaliza aga nti walau ashiraku dhalika huda Allah yahdi bihi man yashau min ibadihi walau ashiraku singa bannabbi abo baagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala la habita anhum ma kanu ya'malun mu bumpimpi nti nabo Allah tiyandibasonyiye mirimu gyabwe gyonna egyo gyabawanye nagyo yandigisazizaamu era n'abayingiza omuliro ne tulaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga naye Allah mugamba walaqad uhiya ilayka Muhammad sibwako obubaka wa ila alladhina min qablik ne mu banna bakulembere bwe kyalinga era bwentyo najjanga mbassaako obubaka ku nkomero naye n'amulabula namugala in ashrakita singa Muhammad kakutanda n'obaako kyongattako la yahbatanna amaluka emirimu gyo gyonna ngisazaamu wala takunanna min alkhasirin n'obeerera ddala mu bafaafaaganiddwa era olina okubeerera ddala mu abo abafaafaaganiddwa. Baganda bange ayaati ezo bwe twaziraba nsuubira nti omuntu Allah gw'aba wadde okubaako kyayiga aba ayize naye ate naffe ffennyini Allah tabaraka wa ta'ala naffe n'atulaga ti mwe munaakola shiriki ne mumugattako emirimu gyammwe gyonna era waakugisazaamu. Wallahu alam. Kitulinga kyetwakomekkereza nakyo akwe tugenda okutandikira ye Allah subhanahu wa ta'ala okutugamba qul ng'agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atutegeeze ti qul bagambe ta'alaw mujje nga bwe tukoze kati ta'alaw mujje atilu ma harrama rabbukum alaykum mbasomere ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byabaziiza byaharamusa byaziza nga byo bya mizizo n'emizizo gyennyini no gino gye tulaba nti ono wa mmamba tajirya ono wa byonna tujja bituukako inshallah bila adilla na bujulizi kubanga abasomi wano balaba muli bangi ne waliyo omulyango mu bitabo bya tawhid okuga nti atashri'u okuteeka amateeka awo we tujja okusanga tulabe ffenna we tuyinza okugwa yaba ffe tubihandolinge tutya naye nga tukomyewo ku kino Allah tabaraka wa ta'ala agambye qul ta'alaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagambye nti mujje atilu ma harrama rabbukum alaykum mbasomere ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byabazizaako ebizira gye muli naga nti alla tushiriku bihi shay'a ebizirira ddala temubikomangako alla tushiriku bihi shay'a bwe butagatta ku Allah temugattanga ku Allah ekintu kyonna. Awo waliwo ebyekuyiga bingi engeri gye tulina okweteekateekamu kubanga Allah tabaraka wa ta'ala era mu aya endala era twagisoma omulundi guli yagamba nti alladhina amanu abo abakkiriza walam yalbisu imanahum bidhulumi ne batatabula mu bukkiriza bwabwe ne batatabula mu bulyaza amaanyi yaani ne batatabula mu kugatta ku Allah mu bukkiriza bwabwe bagamba amanna billah tukkiriza Allah tusaala tusiiba naye naga nti abo abakkiriza ne batatabula mu bukkiriza bwabwe bidhulumi amakulu okugatta ku Allah obulyaza amaanyi yali ategeeza kugatta ku Allah ulaika lahumul amnu abo be bagenda okuwona. Ne bw'onoosaala otya n'osiiba n'okola hijja mmeka n'osandika n'ozibala idda bagambanga n'okugamba nti akoze hijja esukka kwemu aba takyali haaji aba afuuse ali haaji ndooza mwabiwuliranga ebigambo ebyo era waliyo abakyalina fikira efaanana bwetyo nti ate oli aba afuuse ali haaji simanyi kye baabijjanga naye kale omuntu yenna abeera akoze emirimu gyonna naye ng'ate obukkiriza bwe bumutumye n'akola guno naguli naye ate n'atabulamu okugattako Allah oyo tagenda kuwona. Mafuhumul mukhalafa kyekitegeeza nti oyo tagenda kuwona kabeere ng'akoze yate n'ayogera ki n'aleka ki nga aya tuzirabye ziri nga kabeere mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yali si wa kuwona.
naye Allah waatugambye nti taalaw mujje atilu ma harrama rabbukum alaykum, mbasomere mbaka sallama yagwalagidde mbasomere ebyo Allah tabaraka wa taala bye yabaziiza, alla tushiriku bihi shay'a, obutagatta ku Allah kantu konna. Aya yeeyongerayo naye ffe tujjeemu mahallu shahid we twetaaga weewo, wewali ensonga yaffe. Baganda bange, omusiraamu yenna nga takkiriza kutuulako wansi asomesebwe ajja kukola shiriki, ajja kukola shiriki nga tamanyi, ajja kukola shiriki nga tategedde. Ate nga twakiraba hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ngeva kwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa agamba nti khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallama dhata yaumi, baka sallallahu alaihi wasallama olunaku lumu yabuulira, faqala nagamba ittaqu hadha shirik, mutye nnyo omuteeko gwa shiriki guno, fa innahu akhfa min dabibi namla, shiriki gwe mbagamba okutya yeekwese nnyo n'okusinga omusinde gw'ensanafu. Hadithi eyo twagisoma ne bwe siigimala eyo, naye ku nkomerero yaayo yayigiriza sallallahu alaihi wasallam engeri gy'osobola okuwonamu shiriki oyo gw'okoze nga tomanyi. Era mu dduwa gye yatuyigiriza eyo eri mu wirudu yawumiya, omukkiriza ddala ayeeteeseteese atidde Allah subhanahu wa ta'ala atya okumusisinkana, tasaana kuleka dduwa eyo nga tagisomye olunaku. Edduwa nyingi z'osoma naye eddala era eyo yebeesigala ega nti Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ebitabo byaffe Husnul Muslim edduwa eyo mweri, naye mbakubiriza baganda bange bw'oba badde togimanyi sala amagezi ogitegeere. Buli lunaku edduwa ze nnyingi z'osoma ebeeremu. Ekitabo ekyo osobola okukigula, abamu bavuna ne bagamba nti ekigo, naye oyinza nno ginoonya n'ekubula bw'oba toli musomi wa bitabo. Nze amagezi genkuwa amampimpi laba omuwalimu ajja gikulaga mangu, ate nnyimpi bulala. Naye ddala ddala oba weekoze bubi olunaku ne lukya ne lutuuka okuziba ng'edduwa eyo togisomye, kubanga shiriki ogenda mugwamu nga tomanyi naye nga toyina kikuyamba okujjako Allah tabaraka wa taala ng'akusaasidde nga osomye edduwa eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yatuyigiriza n'ayisizeeko n'akutaasa. Ekirala kye njagala okubategeeza baganda bange, waliwo ensonga abasiraamu gye batatwalanga nsonga oba ne bagitwalanga ey'olusaago z'edduruusi zino, olw'okuba waliyo obujulizi. Suratul Isra Allah agamba subhanahu wa ta'ala, wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, tetugenda kubonereza, Allah tabonereza hatta okutuusa nab'atha rasula, ng'amaze kutusindikira mubaka, amaze kutusindikira message n'etutuuka. Teweesiba ku kiri nti nze ndaba sibimanyi, naye nga mu muzikiti w'osaalidde babisomesezza gwe n'ogenda. Udhuri, ekisonyiisa eky'obutabonerezebwa kiba kikuvuddeko, olimu abo abagaanya obugaanyi, kuba ogaanya okutuulawo, n'olwekyo tutuulengawo. Nga tuddayo ku aya eri Allah tabaraka wa ta'ala waatugambira nti tujje tusomerwe ebyo Allah bye yatugaana okumugattako, omuli okumugattako. Baganda bange, awo tujjawo obujulizi nti tusaana tutegeere ebyo Allah bye yatugaana okumugattako. Bingi buli kitundu kiina shiriki gwe kikola, ng'omulala avudde eri ayinza n'obutategeera nti shiriki, ng'omulala avudde eri awalala bw'ajja ayinza obutategeera nti bano bakola shiriki, naye nga bakola shiriki. Ekyokulabirako kantandikire wabbalibbali, gwe bw'olaba abagisu bano nga bakuba obudodi oyinza obutalowooza nti ate ensibuko yabyo shiriki, gwe n'olowooza beesanyusa bwesanyusa naye nga shiriki. Era omugisu yennyini amana billah tabibeeramu ebyo, kubanga shiriki. Okimanyi nti message eyo bagijja mu lusozi, era waliwo omwaka nti ate guno tebabyetabamu, gino bakyetabamu. Ebyo nabyo weebiri.
naye gwavudde eno nga toli weeyo kiba kizibu. Ate n'oweeyo yennyini ayinza obutamanya nti shiriki okuggyako ng'afunye omukisa omuwalimu n'amulambululira. Eyo vaayo. Era waliwo baulama baawano oba abamanyi baffe abagamba nti omuntu wadde asomedde Saudiya, asomedde Misiri, bw'akomawo wano asaana atuuleko wansi ayongere asomesebwe. Ekyo kituufu ddala. Kuba kati bino ebintu ebimu bye twogera nga tukulaga shiriki, bw'aba yasomye Saudiya baba bamusomesezza usul, ebikolo, engeri gy'ategeeramu shiriki, naye ebimu ayinza obutabikola ki, obutabimanya, kubanga bikolebwa oli n'atalowooza nti shiriki. Okuggyako nga Allah tabaraka wa ta'ala amuwadde okufumiintiriza oba amuwadde okulowooza okw'amaanyi. Ogeza nga bwe nabagamba wano nti omuntu okubeera nga alwadde entunuka ku lugalo n'agenda mu kaabuyonjo ne bamulagirira, oba ye ng'akimanyi tigenda mu kaabuyonjo gy'otogendangamu osongemu olugalo bw'oti. Eyo aqiida, eyo nzikiriza. Gw'olowooza kasharutu kali, akakwakkulizo kali, kemiko eyiye eyamuvaamu emyaka 3 emabega yeneremesa olugalo luno okuwona. Ekyo kale kiri waadhi. N'omuntu atannyonnyoddwa nnyo shiriki naye nga Allah amuwadde okufumiintiriza asobola okukizuula nti shiriki. Kubanga kuba eri mu toilet oba mu kaabuyonjo eriyo kemiko ezivudde mu bantu. Kati kyogere bwe tutyo. Naye ddala ekikugambisa nti gwe mwotogendanga ddala eyo sinzikiriza. Nzikiriza ddala, nzikiriza y'abamisambwa, nzikiriza y'abamajinni, nzikiriza y'abalubaale, nzikiriza y'abasamize. Kakati n'ebirala bingi omuntu by'atasobola kutegeera. Kati genda eyo otambula makubo go oli mambuka osanze abantu basaze endiga basinga kwagala njeru okuggyako nga webabuze. Basaze endiga eyo bagisaze batudde balidde. Gujja kumanya bali ku kijjulo oba waliwo akoze sadaka bali mu kulya. Naye oluusi nga waliwo ate ekyekwesi, ng'ekyekwesi kye kiruwa anti omwana waabwe omuwala gwe baafumbiza mu makoomo bwe yazaala omwana eyasooka yafa. Omwana bwe yafa ne bagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, anti basiraamu. Ate bwe yagenda okuzzaako omulala era Allah n'akola kye kimu, omwana n'afa. Ate abasiraamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laba ekigezo ekirala kijja ku luno kibalema okuyita owookusatu afa baga guno gususi. Amakulu kyandisukkako Allah. Ng'era abaawano nabo be bagamba Allah kimusukkako omuntu bw'azaala abaana ababiri nga Allah si yabamuwaddeyo. Tulituukayo maaso eyo bawulwa emikolo miyitirivu awo. Ng'abaawano balowooza nti ate kati awo Allah batakyasoboddewo, awo mukasa yajja okukola ki? Okusobolawo. Allah wamuyiize. Kakati abeeyo bw'abeera ng'omwana azadde emirundi 3 abaana bonna bafa, baleeta endiga enjeru. Ne bwe teba njeru kasita ebeera ng'enjeru tebagifunye, naye enjeru y'enkizo. Ne bagireeta ewa mutabani waabwe yatwala muwala waabwe, ne bagisala ne bagiriira awo, bakolerawo n'emikolo gyabwe. Naye gwe kungulu ojja kulaba nti balidde buli ndiga naye nga bakoze shiriki. Kyenjagaddemu nti kyetaagisaawo abantu okubategeeza nti ono shiriki. Nja kubabuulira ffe sheekhe waffe rahimahullahu ta'ala bwe yatulagamu shiriki ono lwali gwe tugenda okutunuulira. Tugenda mutunuulirako eddakiika zitunaaba tusobodde. Mpozi n'ekirala njagala tutegeere ebintu bino. Ebigambo bino bye tubagamba nti kino shiriki na kino shiriki, omuwalimu bw'azuula nti omukolo guno guyinza okuba gukolebwa essaawa nnamba, naye n'azuulamu ke bakolangako kakugattako Allah, omukolo gwonna agukola ki? Agusazaamu. Ye ate nga lwaki tagusazisaamu nga naawe okola ka shiriki mulundi gumu, emirimu gyo gyonna Allah n'agikola ki? N'agisazaamu. N'olwekyo olwaleero kyetugenda okubeera nga tutunuulirako obutamalaayo, kuba mulimu bye tuleka nga tugenderedde ne mubaamu ne bitutamanyi. Kyekigambo ekyokwabya olumbe. Okwabya olumbe mina shiriki la akibari, shiriki omunene.
ekitegeeza nti yenna aba ayabizza olumbe tagenda kuyingira jjana olubeerera. Allahu akbar. Naye nga oyinza okukuba ttooki emabega ye mabega yonna ewammwe wennyini nga n'omukyala yennyini gwe wakeera enkya n'oleeta nga bw'akugamba ti munnange nze nina okugenda okwabya olumbe lwa muzeeyi, era n'omusibirira n'akola ki? N'agenda n'alwabya bw'obanga naawe togenze. Oyinza okuba nga gw'oba munno nga naawe walwabya jjuuzi olumbe. Baganda bange, okwabya olumbe shiriki. Bwe tunoonyamukko ebikolebwamu ne bwe tuba tufunyeeyo kimu bwe kiti kitumalira ne tumanya nti kati olumbe shiriku billah, kugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olumbe olwo terutandikira wali wennyini woolabanga balwabirizza. Ekyokubiri, olumbe empagi nkulu mu mpagi y'eddiini ey'abasamize. Empagi y'eddiini, abasamize eddiini eyeetongodde. Ng'era bw'olaba nawe bw'olina eddiini ey'obusiraamu n'abasamize eddiini eyeetongodde, era bw'onooba ovvuunula essuula z'omanyi obulungi ku nkomerero yaayo lakum diinukum waliya diin. Bwe babeera batuvuunulira baulama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ng'atuvuunulira nti lakum diinukum, bwe baba batuvuunulira bajja kugamba lakum shirikikum, muyina shiriki wammwe, muyina obusamize bwammwe, waliya diini, nange nina eddiini yange ey'obusiraamu ey'obukkiriza. Kikitegeeza essuula eyo. Tuvunulanga buvunuzi n'okirekanga kyanduli nti lakum diinukum, muyina eddiini yammwe, waliya diini, nange nina eddiini yange. Aha, lakum diinikum, muyina eddiini yammwe ey'obusamize, muyina eddiini yammwe eya shiriki, waliya diini, nange nina eddiini yange ey'obukkiriza eya tawhidi ey'obusiraamu. Bwe kityo bwe kiggwayo. Na bwe kityo olumbe nga nawe bw'olina empagi mu ddiini ey'obusiraamu n'eddiini y'abasamize erimu empagi, era zibatuukiriza, zibakuuma obutiribiri. Nga mu mpagi, kuba empagi zaabwe nazo nnyingi, nga naawe bw'olina era eziwerako. Mu mpagi zaabwe mwe muli empagi y'okwabya olumbe, mpagi nkulu nnyo mu ddiini y'abasamize, era bafuba nnyo abagoberezi baabwe ne babagamba nti bannange temwonoona empagi eyo mugitta. Laba bwe mwayabizza olumbe nga temusoose kulutambuza. Ndowooza wali okiwuliddeko, kibayita okutambuza olumbe. Empagi oba ogyonoonye oba kakwakkulizo ng'empagi yo lwerumbe naye sharutu eba ekoze eki, eba eyonoonese. N'olwekyo baganda bange, ebigambo bino bwe tubyogera tetubaako nsonga ndala yonna nti oba tulina betulumba. Era bw'okitwala nti oba olumbiddwa oyinza okkizzaayo ku Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nga Waraka amugamba. Kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabeeranga amaze okufuna obubaka bwe obusooka yatya nnyo olw'embeera eyamutuukako sallallahu alaihi wasallam. Najja eri mukyala Khadija, ebyo tubimanyi, kizibu okubanga bipya mu matu gaffe. Bw'ajja eri mukyala Khadija radiyallahu anha n'amunnyonnyola embeera eriwo, Khadija n'agamba kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatya nnyo kuba kyali kyantiisa. N'amugamba kankutwale wa musajja mukulu Waraka. Bw'amutuuse wa Waraka bamubuulira ebibaddewo, naye Waraka mu bigambo byamugamba yamugamba tinga ndabye okubanga nkaddiye, mu kiseera bwe bandibadde baggobera wano nandikutaasizza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeewuunya aga nti bagenda kungoba wano, nti kusinziira ku message gy'olina eyo ejja eyo tebajja kuleka, naye nywera fathbut, nywera. Olabye kaakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era bamugoba mu nsi ye mwawangaalira, mwe bamubbulirako amannya ne bamuteekako amannya amapaatiike ti Sadiqul Amin. Era senga ojjukira nga wali osome ku byafaayo nga bajjeewo ejjinja nga bagenda okuzza obujja baddaabiriza Kaabatu Sharifa, ani yassaawo ejjinja eriddugavu mu kifo kyalyo?
yali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ye yalisaawo oluvannyuma lw'okufunawo nizaa enkaayana ani alisaawo ani alisaawo mu bumpimpi era ne bakuba akalulu kakwata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam weewunyaawo nga tannafuna na bubaka bwe kaamukwata era ne bagamba nti tusiimye nnyo omwesigwa oyo okubeera nga akakululu kakutte okubeera nga agenda okussaawo ejjinja eriddugavu yakozesa hikima jagendamu okubeera nga ate yamalirawo ddala enkaayana naye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baatuuka n'okumukuba ne bamugyamu n'amannyo ne bamukyawa ne basalawo bamutte Allah n'amwetaasiza ye kennyini ne bamusiŋŋaŋŋangusa ne bakola bingi nnyo kakati si yekka ba anbiyaullah bonna buli eyeŋŋanga ng'omulimu guno nga bamuyisa bubi era baganda bange mututeeke mu dduwa zammwe kuba bino ebigambo bino bitusomera abantu binene nnyo n'okusinga abantu okumugamba nti jangu osaale n'osanga omuntu n'omugamba jangu osaale talina kabi kakulabamu wadde nga tasaala naye ate omusaaze yennyini gw'osanga mu muzikiti n'omugamba toddamu kwabya lumbe afunamu enkenyera lwaki agifunye kubanga okutte ku kikolo ky'eddiini y'obusamize baganda bange eddiini ya la ilaha illallah erina ebyayo byegamba n'eddiini y'obusamize erina ebyayo byegamba katugende mpolampola inshallah eddiini y'obusamize twayogerako akatono wano nti omwana bw'abeera azaalibwa wabaako ebimukolwako abasamize bibamukolako abasamize abo bajja basomesa ng'era n'obusiraamu bwe bujja busomesa omusiraamu atandikirwako era aba ayinawo by'amanyi n'omusamize asomesa omugobereza atandikirwako aba ayina by'amanyi omwana ono bw'azaalibwa waliwo ebimukolwako bw'ajja ng'asuumukamu akutuseeko akalira ndoozi ebyo mubimanyi si bipya akalira bakatereka ne bakaterekera amajinni akalira era kisobokera ddala ng'abamu be tusaala nabo n'obulira bw'abaana baabutereka nga bakyabulina naye nga baabuterekera majinni baabuterekera shayatini baabuterekera lubaale baabuterekera mandwa ekyo kitegeeza ki nti oyo omuntu tasobola kusaala swala yonna Allah n'agikkiriza kakubeere kusiiba kebeere hijja era ne la ilaha illa Allah eba nfu gy'ayina kubanga twalaba ti man qaalaha omuntu ayogera ekigambo kya la ilaha illa Allah wa huwa la ya'lam ma'naha nga tamanyi kitegeeza lam tanfa'uhu tekigenda kumugasa tekigenda kukola era kiriba kimumenyedde busa kakati omwana bwe bazaalibwa akalira bakamugjeeko gwe mukolo waliwo n'emikolo emirala naye katugireke omukolo ne bamuggyako akalira bwe bamuggyako akalira ne bakaterekako ko tebakasuulira ddala weewuunye n'entalo ne bwe ziba zizze obwo obulira batambula nabwo abasamize tebabuleka mabega kubanga nayo mpagi mu mpagi y'eddiini yaabwe ti omwana yenna azaalibwa ateekwa akalirako okuterekebwa olw'emikolo egijja mu maaso egijja okukolebwa ate ekyewunyisa ne bw'aba afudde era ko basigala bakaterese togamba nti keyafudde nga babusula nedda era babusigaza ate bwe kabeera nga ka mulongo ne kisukka awo saagala kusaba okululawo tulituukawo olyoka olabe bagamba okusiba abalongo biki bye basiba abalongo be batya oyinza n'okufuna endowooza nti batya ono omwana atambula wasswa simanyi nakato nti be batidde nedda batya birala ate nga bagaa tutidde abalongo naye katono omwana ono bw'azaalibwa tetuli ku mulongo bagenda ne baddira akalira ne bakaterekera amajinni ne bakakozesa emikolo mu jjo bye bagamba nti akalira ako kakola nga DNA omwana okumuzuula nti ono omwana wa mukika emmandwa zijja nti zisinziira kalira ako ne zirooka zibategeeza nti ono omwana wa mukika kino emmandwa zibategeeza naye raba omuntu akeera n'agamba la ilaha illa Allah naye nga kiri ku lulimi obutamanya kikitegeeza yensonga lwaki okatereka kubanga senga omanyi kyekitegeeza tosobola kukatereka tosobola
n'olwokuba tubategedde ekyo kitegeeza okaterese. Akaliro ako bakakozesa emikolo mingi naddala abakyala abamumanyi nnyo ate okutusingako. Akaliro ako bakakozesa emikolo ne bakakozesa bakola sarufu kugawa okukyusa almahabba okwagala kw'omuntu. Akaliro ako bakakozesa nga bayitiddeko emmandwa n'ekyusa omuntu ono okwagala kwe ne kusonga awalala. Ayinza kuba mwana oba si ya muzaalo oba kiki, balina bye bakola. Abamu bagamba nti bwe bagamba ennyo ate abamu bayinza ate okubikolera ddala. Akaliro ako abantu bangi abaami nga balina abakyala abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, nga akaliro ako bwe banywa caayi bakanyweramu. Ak'abaana bali abalala balowooza nti ayagala bamwagala ennyo, bakamuteera mu caayi n'akanywa. Mazzi ag'okunaaba n'anaaba bamukyuse. N'omukyala yennyini naye nga ayagala bamwagale emmandwa, ayita emmandwa ate n'agiyita atogamba agikoola bukowoozi nnyo, kasita akola ekyo ng'olwagiyise ejje muyambeko omwami ono akyuke, ng'akozesezza akake kennyini. Akaliro ako tebakomaawo, n'omwana ne bw'aba afudde nga muwere era bakamusalako. Kati weebuuza ate omwana afudde bandikaagazizza ki? Emmandwa ziba zikaagala. Ne bateekawo ebigambo nti omuntu ono azadde omwana ono bwe tunaaba tetukaterese ne tukaziika n'omwana oli, omuntu ono taliddamu kuzaala. Ddala omukkiriza nga naawe okikakasiza ddala nti Allah yagaba okuzaala, ate n'ogamba kali akakalu kuba olukasalako nga bakatereka nga kakala tikekagenda okugaana. Kakati nno tebakomaawo, tutegeeza abasamize, abashiriku. Naye abashiriku baatulidde nnyo, naye ng'ekituliisa aljahalu anil aqidati sahiha, obutamanya bwaffe nzikiriza ntuufu. Batulidde abatono mu ffe be bali ku nzikiriza entuufu bangi baaseeredde dda ne bagenda mu bubuze obw'obushiriku. Kati omwana oyo, twogedde ku mwana, wali tulina ke tubadde tubuuse. Omwana oyo olumuzaala bwe pa alina kipulasenta, abasinga musinga kumanya Luzungu, kipulasenta oba omwana ow'emabega oba omwana ow'okubiri, era nakyo bakikolerako emikolo ne bakifugika. Abasamize bakifugika mu kisasi. Ekisasi abamu tebamanyi bulungi Luganda, amazzi nga gava ku nnyumba gatonnya bwe gati, awo we gatonnya we bayita mu kisasi. Basimaawo ekinnya ne bakiziika, omwo kwe kufugika. Oyo nno naye bamutwala nti mwana mukulu nnyo, muntu wa kitiibwa, gwe batadde awo. Inge yagamba la ilaha illallah. Gw'olowooza obusiraamu okujja mu Uganda tebwajja kujja weebyo ng'abantu basinze ebyo? Si kyekyabuleeta olowooza. Ndowooza oba oliawo tebwandituuse na kutuuka, naye olw'okubeerawo ku ebyo Allah tabaraka wa ta'ala n'atusaasira, n'atusindikira ababaka, n'atusindikira abasika b'ababaka ne bajja batutegeeza ensonga eyo. Bwe bakifugika nga bakirekaawo. Bwe baba tebakifugise mu kisasi, bakifugika mu kitooke kya Nakitembe. Era ebitooke ebyo bigenda bisiŋŋana kino, naye naddala ekya Nakitembe bakikolerako emikolo mingi. Abashiriku, sijja kugamba Abaganda, abashiriku, kubanga Abaganda bangi nga si bashiriku. Abashiriku bakikolerako emikolo mingi. Abatali bashiriku bakyagaza ki? Kulyako mmere, kyekyokka kye bamanyi na kuggyako ndagala na byayi kusiba mmere yaabwe oba kyonna kye baba bakoze. Naye abashiriku balina ebirala. Okumanya abashiriku bakikolerako bingi. Kwe baziika n'enkumbi, ndoze tena kibagambako, kwe baziika n'enkumbi. Omukyala ng'afiiriddwa bba, bamugamba enkumbi. Abakyala bajja gitegeera n'abantu abasuumuseemu. Enkumbi agiggyeyo gy'ebeera, agireete, agiteekaawo, waatera okuteeka ebintu bye ng'akonya akagere, n'agiteekaawo ng'alinga eyakonya akagere. Bwe bamala okuziika, era abeeraawo ng'atudde, anti yenkola etera okubeera wano. Namwandu atuula wali mitwetwe, nga bba ali awo agalamidde afudde.
bwagiranga agikubako bwati mumpola mpola, so si mwantu bonna kumulaba nti kati agikubako. Alina ebigambo byayogera awo mbimanyi naye sijja byogera, tuwe eddarasa yaffe ekitiibwa. Agikubako bwati n'agenda ngakoti n'amukola mumpola mpola awo. Olaba akiida eyo teri n'amuwulira, naye akiida enzikiriza nga naye bw'onoobeera mu ssala n'oyogera mu kaama ng'omanyi nyini bigambo ebyakoze eki awulidde, era naye akubako bwati n'ayogera ebigambo n'akuba. Kati batuuka okuziika. Bwe bamala okuziika akwata enkumbi eyo n'agiziika mu kitooke kya Nakitembe, n'agamba nti bw'obanga onnoonya gwe Soweedi, bw'obanga onnoonya ojjanga wano ndi wano. Nti bw'aba takoze ekyo okufumbirwa mmye taliddamu kufumbirwa. Nabagamba juzi wano waliwo n'omukyalo omukkiriza ate abeebikkiridde be baamugamba nti kola oti, ate omulala naga nti nedda oyo shiriki, naga nti abashiriki ye tabimanyi. Naye bannange tusabenga nnyo Allah tabaraka wa taala aleme tugezesa nga tufiiriddwa, tusigalengamu ku magezi. Laba oli tamanyi kati kola bwoti anti ate nedda n'oyo shiriki ate anti mbadde simanyi. Obano bamugamba beebikkiridde beyeesiga, ate omulala amugamba nti nedda tobikola naye amwesiga. Eventually n'agamba nti sijja kukola, sijja kubikola, kuba misikini yali tamanyi. Kakati eyo nvuddeyo. Naam, kiba kyetaaga tugenze mu lusuku. Fasalu ahla dhikri barakallahu fiik. Genda ku bantu abalimi obuuze mu bitooke bino kiriwo ekya Nakitembe, bajja kikulaga biba ahlu dhikri. Ekyokubiri tokiwalana tokiwalana, kitooke kirungi nnyo ate kiwooma emmere okukamala. Kakati mbadde nkutambuza nga nkulaga lwakuba eno twekonyi ku kufugika enkumbi, ate tubadde tutambudde na kitanyi. Ekitanyi kye bafugise, ekitanyi ekyo bwe bakifugika kiriko nnyini kyo eyazze nakyo, eyazaalibwa ye mwana, ye Juma, ye Budala, yaani omwana oyo akuze. Awo njagadde tutambulire tubuuse shiriki ono yenalina gwe bamukozesa. Gamba ng'abakyala abamu abashiriku bamanyi okulaba ng'omwana azizza omukono emabega, era ne muyingizaamu shiriki awo, bamuyingizaamu shiriki. Anti kola bwoti, simanyi bala, 1, 2, 3 komaawo. Bw'obala bwoti, edda mu byalo eyo baba bazanga biba bya mmuli, emmuli muzimanyi, nga bazisibye ku nnyumba eziri ebweru nga tebannazzaako lufuufu. 1, 2 bamugaa gwe bala, naye okoma ku miwendo mitono. Bw'onooyitiriza tebamugamba koma ku guno, ti bw'onooyitiriza era gye emirundi gy'ojja okukomangako ng'ogenze mu nsonga. 1, 2, 3 bw'akoma ntutyo kati gojja kumalanga ennaku 3. La ilaha illallah. Kwayingiza n'ayisa nti wakuzibi wandikomye wano. Eyo nashiriki bagenda bamubalagirira n'ebirala ne bitambula bwe bityo. Kaba tugenze olw'okuba kye tugendako kyalumbe, omwana oyo gwe baateresa akalira ke, Allah amusaasidde akuze. Bw'amaze okukula ate era Allah ageze akoze eki, afudde. Musajja mukulu, mukazi mukulu, afudde. Bw'amala okufa azadde ne ku baana. Katugenderaawo bwe tutyo, azadde n'abaana, anti muntu mukulu. Bw'amala okuba nga azadde abaana, wano ku lunaku lwennyini nnyini nga kitaabwe afudde oba nnyabwe, awo abaana abo babasiba obubugo ku mikono. Mwali mubulabyeko nga muziika ne mulaba abantu abeesibye obubugo ku mikono? Ekimyo ekyo sirina kikolako bahathi bulungi, naye nga kano ak'oku mukono bakayita amafuvu, akabugo. Mwattu abamu babusiba babukwese munda, ndoze engeri abantu gye bagenda bagira ki, gye bagenda babyogerako ennyo. Naye bw'osanga bakasibira ddala kungulu kuno ku lugoye,
era kuba bambi oyo mulekwa bambi oyo mulekwa. Kakati bwe bakasiba bwe bamala okutuuka nga bamaze okuziika mu kukungubagaawo babujjako babusumululako era ogenda okulaba nga enkeera takakola ki takalina gwe nno kiyinza okuwa endowooza nti yakasuddeyo. Babeera bakaterese kalina emikolo gye kajja okukola mu maaso eyo era bajja kukabaddiza. Kaakati kiseera kituuka batambuza olumbe. Tugambye mu shuruutu z'olumbe batalutambuza luyinza obutatuuka bulungi. Era mwali muwuliddeko ng'abakungu bagamba bannange lwaki mwabizaawo olumbe mwonoonye. Kankyogere nga nze bwe nkiraba mwonoone eddiini nga naye bwe tunagamba ewuzi ogifuna bubi oyonoonye. Laba bw'osiiga ku sitookisi nga tewategedde bukwakkulizo bwa kukola ki bwa kusiiga gwe n'osiiga busiizi esswala ogitta. Era batera okubagamba nti olumbe mulwonoona. Omuntu n'afa leero enkeera ne bamwabizaawo olumbe mupapa ki kubanga mu shuruutu zaalwo luyina okutambuzibwa mu b'emituba mu b'amasiga mu baaki bajja balutambuza paka ne babawa authority tikati mulukole ki mulwabye. Eyo mpagi nnene olumbe mpagi nnene nkulu nnyo era ne shuruutu weeziri. Kaakati nabagambye nti tusobola bimalayo wabula twogeramu ebimu ne bwe twandibadde tukomyawo wandibadde dde omaze okukakasa nti olumbe shiriki nga tukomye ku kyakulutambuza. Lwaki lutambuzibwa? Aqiida nzikiriza nti bwe siirutambuze terujja kukola ki kutuukirira luyinza n'obutakkirizibwa. Kaakati batuuka bakuŋŋaana okwabya olumbe katwanguye bakuŋŋaana okwabya olumbe bwe baba bagenda kulwabya batera kulwabya lwa mukaaga era ndowooza lwe lunaku lwalwo nakyo kyetaaga ate okwetegereza. Ku jjuma basulamu mu lumbe ne bazimba ensiisira. Edda ewaffe bazimbanga za ssanja naye kati ndowooza ensi egenze ekula kati bakola tenti. Naye ebibeera mu nsiisira omwo mulimu ebimu ebigamba nti bazzeewo eyakoze eki eyafudde bulungi sijja kigasa yakusingaawo mubeeramu obwononefu bwotomalayo ekikimu. Kati ekyokubiri kati oyinza oga nti obwo bwononefu lwakuba babuyingizaamu enzikiriza nti tuzisaawo oli eyafudde naye buno obwononefu lino ezzambi balikoze ezzambi lye bakoze eryo teryenkana ate kiri kuba ate ezzambi bidhaatihi oyinza ogamba ddyo si shiriki naye olwokuba bayingiza tuzaawo oli oba lukwesukwesu lwakwagala kukolerako ezzambi eryo. Kakati tutuuka eri baabya olumbe ekiro waliwo kyebagamba bafulumya olumbe naye nga tebannalufulumya mu nnyumba mu ddiiro bamulekwa bonna mwe basulamu ne jjajjaabwe omukyala abateekateeka n'abasiba kino n'abasiba oluyini n'ebirala. Basulamu n'omukulu w'olumbe ebiseera ebisinga ateera naye kuba jjajja nga musajja oba abeera alondeddwa akulidde olumbe olwo. Kakati ekiro ekyo basula balina bye bakola naye mu bye bakola mulimu okuyimbayimba obuyimba ate obw'abalongo bayimbamu obuyimba bw'abalongo mu kiro ekyo naye bayimba bbiribbiri kaŋŋambe mugogo peya tebayimba kayimba nga kansuusuuba amakulu bwe babuyimba ne bamala bayimba kamu balina n'okuyimba ak'okumeka ak'okubiri ke bayimba ak'okusatu nga lwalokokuna balina okukakola ki okukayimba. Ezo zonna shuruutu za kutuukiriza mpagi eri ey'okwabya olumbe empagi y'abasamize. Kaakati
obuyimba bw'abalongo bungi bwe bayimba naye tetujja kubeera nga ndoza mwali mubuliddeko obumu bulimu okuwemula kuyitirivu, bulimu okuwemula saagala nnyo bwesembereza, simanyi Naalongo, simanyi bakola batya, sijja kubirambulula nga bwe biri wadde nga Naalongo simanyi bakola batya, naye bayimba bubiri balina bungi. Naye buli bwe bafundikira akayimba nga bagamba bweza bwa Mukasa, kyekiringa ekimalako nti ako kakoze eki bakatadde. Kakati bweza bwa Mukasa, Mukasa olwokuba bayimba bw'abalongo, Mukasa balina oba kuŋambe kumusaalira balina okumwogerako bamusitule, walina okubaawo adhikaari ezikukola ki ezimusuusuuta nga naye boogera mu adhikaari noyogera ku Allah. Kati boogera ku Mukasa buli bagira bati nga bamwogerako, boogera bati nga bamwogerako. Bwe bamala obuyimba obw'abalongo bazzaako okuyimba obuyimba obw'emizimu, obuyimba obw'emizimu nabwo bungi. Naye bwo ate tebakomekebwa nti bwojja buyimbanga bubiri. Buli obw'abalongo bwe bulina shuruutu ezo, buli lw'oyimba ogatta bubiri. Naye buno obw'emizimu bo ne bw'oyimba busatu ne bw'oyimba bubiri kiri gy'oli. Kaakati nno bwe bamaliriza obuyimba obwo, era nabwo bwe baba babuwunzika, buli ke bawunzika era baddayo ne batendereza emmandwa ya Mukasa ne bagamba bweza, wadde nga bayimba bwaki bwa muzimu. Allahu akbar. Sijja bubawa wadde nga omubu n'otinzeeko naye ngambi kambuleke, sijja bukola ki, sijja bubawa kambuleke. Mwagala kuyiga ate mutandika okuyimba obuyimba bw'emizimu. Nina bwe nootinzeeko wano naye kambuleke, anaaba yagadde kale n'amuwako obumu ndowooza naye ate kale n'alondamu gwempa ne gwe sikola ki, obuyinza nja bwesigaliza. Kaakati obuyimba obwo bwe babumala obw'emizimu bazzaako obuyimba bw'okukungubaga, kuga obw'ennaku, obw'omu obwaggereggere akunkaba wadde ate kayina obuzibu, obw'omu obwaggereggere obwo bwonna buyimba bw'oba okalambuludde kalaga nnaku. Ekyalya bannange bw'omu ku buyimba bwe bakola ki, naye buli ke bawunzika era bakola dhikiri eya Mukasa. Mukasa mukulu nnyo, mandwa nkulu nnyo mu ddiini y'abasamize. Nekyewuunyisa ate n'agamba ali mu ya la ilaha illallah, ate naye n'amugulumiza era ne batendereza Mukasa nti bweza. Kaakati nno lwe baba bakyali awo, era ebyo tebyanditumaze mulowooza okugamba nti olumbe shiriki. Nzingambo byanditumaze, naye tusobola n'okwongerako ebirala, oyongere ddala. Kuba Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam lumu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, namugamba nti rabbi arini kaifa tuhyi almauta, Allah njagala ondageko engeri gyokola ki, gyozuukizaamu abafu. Allah namugamba nti awalam tu'min, Ibrahimu toli mukkiriza? Naga nti bala ndimu ki, nimukkiriza, walakin liyatma'inna qalbi, njagala omutima gwange gwongere okukola ki, okutibinkira. Yali tawakanya buwakanya. Kati naffe okwongerako ebirala tekitegeeza nti biri bibadde tebitumala, naye oyongere okwetegereza ensonga ddala otegere n'ebirala. Kaakati waliwo omujjwa mumumanyi? Tumumanyi mujjwa? Ani amanyi omujjwa? Yafaanana ati yakola ki? Kati ate otubuulira mirimu gye. Naamusebu omwana wa kkojja, naam, ye muzzukulu mu maka omwo, naye nga wa mwana muki? Muwala.
naye ng'ono afudde oba gwe baliko ye muki musajja kati gwe n'ensonga yo ntuufu lwakuba ebaddemu ebulamu elaboration ntuufu era ogimanyi. Kakati oyo ye mujjwa. Kati mu bajjwa abo mulimu abawala n'abaki n'abalenzi. Kakati omulenzi balondayo gwe balonze naye agenda okukola omulimu, era n'omuwala bamulonda agenda okukola omulimu. Tuli kukwabya lumbe. Kakati omulenzi omulimu gwe guluwa? Bwe babeera mu nju muli beetoziira, babakoowodde omukulu w'olumbe twamutegedde atera kubajjajja, abayise mujje muno n'amafuvu gammwe wano mukubayita okuŋŋaana mu nnyumba baleke basulawo mu ddiiro, abayita kunona maki mafuvu gaabwe. Amafuvu nago twagategedde. Bwe bubugo buli bwe basibanga eno bakola ki nga bafiiriddwa. Kakati ate newali tulina bitwabuuse bingi mu kufiirwa abo balina bye babanaazanaaza, naye bye tubiveeko kuba twagenda betufunamu elementi emu etumala tumanya nti ekyo shiriki, naye tukkaatiriza n'ebirala omuntu aggweremu ddala akakunkuna. Kakati omujja omulenzi abeera awo kumpi, bali beggalidde bali mu nnyumba gye bakolera emikolo gyabwe, ajja n'akuba oluggi ng'obudde busaasaana, n'akuba oluggi n'agamba nze omukeeze nze omukeeze. Kati bwakuba oluggi ne bakola ki? Ne baggulawo. Ayingira n'afukamira, bagayita matiitiiri, n'afukamira ku maviivi bw'ati. Bw'afukamira bamukwasa endeku erimu omwenge kale kasooka tunyonyola olumbe ako kenyininyini koyogeddeko nyina wenja okukawunzikira insha Allah. Kakati bamukwasa endeku yaki y'omwenge ye ate ne bwe tutadde awo tulaba nga yabagenze okwanjula ne baddira kureeti ya soda ne bagisibe ekiyina enjogeza kaka ye yasogodde. Kakati etuveeyo. Kakati bwe bamukwasa endeku y'omwenge atuuka ekiseera akulembera bano yakulemberwa mulekwa bali ababadde mu nnyumba, abakulembera abafulumya oyo omujja omulenzi, abafulumya n'abateeka mu kisasi. Ekisasi mwakitegedde temuddemu kibuuzo ogwokubiri enkuba ennyumba bwetonnyako amazzi bweti awo amazzi we gatonnya, abateeka mu kisasi. Bw'abateeka mu kisasi ne babeera awo. Naye eri mu nnyumba mu byabaddeyo wabaddeyo okulaamiriza kitammwe yafudde, kitammwe yakola ki? Yafa, kitammwe yafa, balaamira omu ku omu. Kakati awo babeera awo mu kisasi. Akulembedde olumbe, omukulu w'olumbe ye jjajja oyo, akwata enkejje n'obutiko obubaala n'agenda mu gwoto. Ndozerawo gwoto mwali mugalabyewo. N'agenda mu gwoto n'asuulamu enkejje n'agamba olumbe lwo ndwabizza neyakwalula esiridde neyakwalula ekoze eki esiridde. Oba wali okiwuliddeko obulizi nga tumanyi gye kiva. Neyakwalula ekoze eki esiridde. N'ayiwamu n'obutiko obubaala. Ani ayiwamu oyo? Omukulu waki? W'olumbe. Kakati olwo bavaawo awo, kati olwo bateekako omusika awo. Bibeera awo bingi naye kati bijabulejabule. Bagize olumbe balututte mu nnimiro nga bagenda bakola ki? No. Bateekako omusika. Kati bateekako omusika, naye omusika bamulaga eri abantu misana saawa nga 6 eyo ne bamulaga. Naye wano bakolera emikolo gyonna kati oli agala ate bw'aba musiraamu ebyo byonna babikola eyo byonna eyo babikola. Kaakati mu bumpimpi omujja ono omukyala omuwala oba omukyala naye ayina emikolo. Kati ono egy'omulenzi gyegyo kujjayo eri bali mu nnyumba kubaggulira kubakeeza n'abaleeta mu kisasi era abatwala ne mu lusuku nga bakola ki? Bagenda bakuba ebiwoobe. Kakati ate omujja omukazi oba omuwala ate ye omulimu gw'omukulu ogusooka
asikira ekitanyi ki placenta kye baafugika mu kisasi ye musika waakyo. Kye nabagambye bamutwalanga muntu waaki wa buvunaanyizibwa mukulu era bamuteerako n'omusika ye lubuga. Lubuga ye musika asikira ekitanyi omwana ow'emabega, abamu bagamba omwana ow'okubiri, akisikira ekyo yayitibwa lubuga. Kyasikira bamukwasa akambe, simanyi gendo ojja kufumbiranga abantu ebiringa byakuwudiisa, naye nga asilan empagi enkulu kiri kye baziise, senga tebakisikire bajja kugwa mu nsasagge batakitereko musika kijja kunyiiga. Kati nno gwe gojja okugamba kikole ki? Kakati nno omanyi lwaki baabya olumbe olwo ne balufulumya? Ebimu ku bigendererwa mu kufulumya olumbe balufulumya ku lw'ensonga ennyumba eyo abantu abalala baleme okuddamu okufaamu, ne balufulumya. Era wali omukulu w'olumbe waalutwalira mu kyoto n'asuulamu enkejje n'agamba nti nkwabizza, era neyakwalula ekoze eki esiridde, kiba kiwedde mu nnyumba eyo, temuddamu kukola ki? Kufaamu bantu. Nenga nti naye abantu bano ddala naye kali neŋŋamba abantu, ya Rabbi, obwongo bwabwe shaitaani yabukola etya? Ate bakomawo naawo. Era lumu tutera okuwuliriza ku leediyo mwenna oluusi, yali taamala emirundi, nduuza mwali mumuwuliddeko, yagamba nkootinga ku ye kuba ekyo ne bwabiranga oli ayagadde ekibuuza naddayo mugundi za leediyo gyebiri tebitera kuvaayo. Yagamba nti nze mulumbe ŋŋenda naye tebakyanzanyirako, kuba batuuka ekiseera omujja oli nga amaze okukuba oluggi, mwenna munsisira babaga mukole eki? Muveeyo. Yagamba nze tebakyanzanyirako, mumuveeyo tugenda kwabya lumbe, nze sivaayo kati. Naye ŋŋenda, bwatu bwe yagamba, kubanga baagenda ne batuteekaawo tibabizza olumbe ne tuvaayo. Era oli naayokola bye yakola emikolo gyonna ne tumanya nti lukoze eki? Kati mba ndi awo tugenze mu lulala, bampita mbu muveeyo bagenda kwabya lumbe, nababuuza nti mundeke nze neebake. Kati ate balwabya mu lwagundi weewano wennyini, kati ate olwazza ono lumuta lwavuddewa, muleme tuzanyira ku bwongo. Ate lwakomyewo olutalo baayabya juuzi, sijja kuvaayo. Bwati bwe yayogera kwotinze bigambo bye. Nolwekyo baganda bange, ebyo bye bibeera ebimu mu lumbe, naye ne bwe tufunayo kimu bwe kiti kitumalira okumanya nti olumbe kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kitumala ne tumanya nti olumbe kuba kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. N'ebirala weebiri bingi, naye n'akadde kakoze eki? Kafunzefunze, ndoza tuyisiza ne mukadde kaluli, naye nga olumbe biidhinillahi subhanahu wa ta'ala min ashiriki la akbari, muteeko gwa shiriki omuki omunene. Kuba ne bwe kabaamu kamu nti kusikira kitanyi, oyo shiriki omunene. Ne bwe kabaamu kakugamba nti kati bakutta olumbe almautu, kibagamba almautu, Allah yateekawo mautu liyabluwakum, si bwe kiri? Naye kakati bo balukutte, ekyo kyennyini teri asobola kukwata lumbe illa Allah, n'alulemesa ekyokukola illa Allah. Kakati ekyo shiriki. N'olwekyo buli agenda mu lumbe oba omaze okukola ki? Okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kensembyayo keekano ku nsonga eyo. Olumbe balusabika, bino nno abamu biyinza obbaluma, naye ojja kuddamu obifumiitiriza wekka. Waliyo abasabika olumbe, kuba oli yambuuzizza nti ate bw'aba musiraamu, naye kale katukkirize. Ate ng'eyo ddiini y'abasamize, kati ate omusiraamu nga yanonyeeyo ki? Mu ddiini ey'abasamize. Naye kale katukkirize, tibannategeera, bagendayo ne mu ddiini y'abasamize, obanga gabwe nituuke wa Allah nga y'abasamize yentuufu nga nnyingira ejjana, si bwenna kuba bamanyi oga nti ate geebiri yaliira. Eri ddiini y'abasamize, era mpagi zaabwe ze tuliko ze tumenyaamenya, tuzibategeeze. Tusinziira wali, qul ta'alaw atilu ma harrama rabbukum alaykum alla tushiriku bihi shay'a. Awo kakati waliwo abalusabika, kino kyenkyogera sikirumanamu,
olumbe balusabika ne bagamba olumbe lwa Haji Gundi ne balusabikako ekisabiko ekinyirira ekyomuwendo, ekisabika okumanya kinyirira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'agamba n'okugamba ku lwa hadith nti kiteri kizaayo kugera kwa Allah ng'okukola ki, ng'okumusaba, ng'okusaba kuzaayo kugera kwa Allah. Kati ne baddira olumbe ne balusabika nti dduwa. Edduwa nazo zirimu emiteeko baganda bange. Waliwo edduwa nga bid'a, bawe edduwa nga basabisa eki lumbe. Sheikh waffe yali atusomesa edda, twali tusoma mu suratul Maida omwo aya eyokusatu, mugimanyi erimu emiteeko, erimu ebyokuyiga bimeka, oba erimu ebintu ensonga nnya. Ensonga esooka mulimu Allah tabaraka wa taala otulaga ebitaliibwa. Omuteeko gwokubiri mulimu Allah tabaraka wa taala akutuziiza erabizibwa. Naye mulimu n'ekirala niyinza obutabiteeka mu oda, mulimu Allah tabaraka wa taala okutulaga nti abakufaaru abalwanyisa obusiraamu baweddemu essuubi ery'okubalwanyisa eddiini yammwe obutereevu. Fala takhshawhum wakhshawni, obutereevu. Ne bwe kiba kibalumya ekitya tebakyajja buki butereevu. Mulimu ekyokusatu Allah okulangirira nti eddiini agikoze eki, agijjuza. Al-yawma akmaltu lakum dinakum al-islam. Ekitundu ekyokuna mu aya eyo yali takhafiifu. Mubiri Allah bye yatugaanyi okutuwewuliramukko. Singa omuntu aba afunye obuzibu fi makhmasati ghayra mutajanif, aya bwegenda bweti li ithimi, singa ng'omuntu kugamba abadde mu lutaru, okira bulungi, akkirizibwa okuliya kubiri Allah byeyakoze eki, byeyaziyiza, otyo akkirizibwa. Mu kitundu kino ekisembayo Allah ali akola takhfiifu mu kitundu kiri ekisooka byeyagaanyi. Kati kenjagadde okuleeta kano, Sheikh waffe yali atusomesa wama dhubiha ala nusubi, awo n'ensolo yonna eba yasaliddwa ala nusubi olw'okuwongera emizimu, olw'okuwongera balubaale eriibwa. Ebyo yali atunyonnyola ekigambo ekyo n'atugamba n'ennyama eba yasaliddwa ku lumbe dhubiha ala nusubi, yatugamba Sheikh eba yasaliddwa lwakuwongera miki. Era kwolwo yatugamba ne bagisomerako bisimillah 10 tekola ki, tetukula. Era lwe yatusomesa ne kino nti wadde baasabise busabisi, era munanga lero bayinza okuba nti bano katono baabikyusa bagamba abamuvubuka, abavubuka batukoze eki, tusomedde. Naye Sheikh atusomesa ebigambo ebyo, nze ngenda okumusomako nga talinamu luviiri lwa bbulaaka mu nviiri ze, nga temuli yadde olwa bbulaaka. Kakati ate nze bwe ntuukidde wano gwolowooza bbanga njagadde kulaga bbanga nti lyadda. Naye tugamba nti bagisabika ne bateekako ekisabika nti dduwa. Atugamba ebigambo bino ne bateekako n'agenda okukyogerera nti bannange kino kirungi nnyo era kya Allah. N'atugamba ne baleeta suratu Yasin, ne baleeta omuwalimu yennyini abasaaza n'agisoma. Kale gwe n'ogamba otya omushiriki oyo. Nolwekyo baganda bange mbeewaza. Era n'atuwa obubonero kwe tusobola okulabira, munansonyiwa maliriza, obubonero kwe tusobola okulabira edduwa eri eya bid'a oba edduwa. Naye yali atusomesa ku shiriki, tunaazuulira dda nti naye bano babadde bakola shiriki, ono shiriki nange kambibawe. Ekisooka
eyo gye bayita edduwa eyo ey'olumbe ebeerawo omulundi gutya gumu. Era eyo edduwa balanga ku rediyo, balanga ku TV. Edduwa ya Haji Gundi ya nnaku z'omwezi bweziti era nagamba bw'osanga Burayimu akugamba edduwa ya Gundi, edduwa ya Gundi bw'asanga Burayimu ng'amuga edduwa ya Haji Gundi yaggwa, oba edduwa ya Haji Gundi ennaku z'omwezi bweziti. Bw'asanga Matiya ng'amuga munnange olumbe lwa mukwano gwa Haji Gundi ennaku z'omwezi bweziti. Ebigambo ebyo yabyogeranga nga yennyini mwakola ki, ali mu community mwe bikola ki, mwe biri, ate nga muntu mukulu nnyo. Era lumu kibakolerako wano, nandi kibakoleddemu wano, naye ate akadde kagenze kambabulire kibuulire. Olwo lwennyini yajjako enkuufiira ku mutwe, n'akwata mu nsawo n'akweka eno n'ateekamu akatambaala. Bwe yateekamu akatambaala ffe nga tetulabye, n'abuuza kino kiki? Bananga basajja baali basajja okuva edda, kino kiki? Nti nkuufiira. Nti nammwe mumbuulire kino kiki? Nti nkuufiira. Temulina kirala kirala? Nti tewali. N'asuula akatandaga. Lwaki akatambaala lwaki temukaŋŋambye? Ate kabaddemu. Nti anti ffe tubadde ti lwaki mubadde temumanyi nti mwekali? Nze nga mbadde mmanyi nti mwekali. Ne tumugamba nti gwe wakoze eki? Gwe wakataddemu. Thumma tala ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Allahu akbar. Mulowooza tamanyi oyo ye yatonda nti musabise musabise lumbe wa huwa al-latifu al-khabir. Kimuba mulabanga atamanyi lwakuba latifu abakwata bukwasi ki mpola ne khabiru byonna bikola ki abimanyi. Kati wano kiremedde mu bantu, kati nekikutula nsinga eyo etambulira mu layini eyo yakwabya lumbe. Lumbe tujja dukomyawo inshallah, tujja kutunulirayo ekirala. Naye kati ekyo kyenjagaddemu tigwe omusiraamu buli lwogenda ku lumbe wadde lwa musiraamu oba ogenze kukola ki shiriki. Era bannaffe mubategeeze, era ngamba nti amawulire gano mugasaasaanye bannange, okwabya olumbe ki shiriku billah, kugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ye shiriki oyo yennyini omunene gwatuyigiza. Lwaki tujjeeyo lumbe okusooka? Byebintu ebiri common. Shiriki mungi gwe tutajja kwogerako, naye nga lwakuba byo biri waadhi nga oli omuntu amanya nti ki nti shiriki. Naye bino ebiringa ebiyinza okutwaliranga subuhaati n'olabanga ebitakola ki lumbe si lumanye shiriki si shiriki. Ebyo tujja gezaako okubikola ki okubijjayo, nga bwe nagambye ekyokusonga mu toyireeti shubuha naye nga shiriki. Oba okusiba mu mbwa akaso naawe nomala n'okasiba mu bulago nti olukyalubo oyo aba shiriki. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Tujja kukomaawo baganda bange, saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize era atuteekeko obukuumi bwe, atuteeke mu baddu be abasaasaanya la ilaha illa Allah, atuteeke mu baddu be abalaga abantu amazima baleme okubeera nga bamugattako. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.